Olwaleero kkooti ya ssemateeka mu ggwanga erya South Korea ezzeemu okutuula omulundi ogwokubiri okuwulira ensonga y'okuggyibwamu obwesige kwa President Park Geun-hye. Ababaka ba paalamenti n'abakungu ku kakiiko k'eggwanga akakulu kwe baakola omwaka oguwedde. Bapuliida ba President Park Geun-hye abamu n'abakwasisa amateeka nga bano be bakola ng'abawolereza mu misango gino nga bakulembeddwamu Lee Jong-han. Olunaku olwaleero bagambye nti emisango egivunaanibwa omuntu waabwe mu bbago ly'okuggyibwamu obwesige kiyite impeachment bill tegirina bukakafu bumala era nga tegikola mulamwa mu mateeka. Ye omuwolereza omukulu ku ludda lw'abaggyamu President Park obwesige agambye nti President Park yayiwa abantu abaali bamutaddemu obwesige bwe yatyoboola n'okuvuluga ssemateeka. Guno gwe mulundi ogwokubiri nga kkooti ya ssemateeka eno etuula okuwulira ensonga eno kyokka nga President Park talabikako nga n'omulundi ogwasooka yatuula ku lwokubiri lwa ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 3 naye era n'atalabikako. Yadde nga President Park Geun-hye akyawera ennemba n'emisango gino yakyali President wa South Korea okutuusa nga kkooti eno esazeewo ekyenkomeredde nga we twogerera Ssaabaminisita yakakkalabya emirimu gya woofiisi y'obwa pulezidenti. Ku ntandikwa y'omwaka guno President Park Geun-hye yakuba olukuŋŋaana lwa bannamawulire mwe yategeereza nti ebimuvunaanibwa byonna bamusibako matugambuzi kumuliisango era nga kino kikolebwa oludda oluvuganya gavumenti. President Park Geun-hye yaggyibwamu obwesige olukiiko lw'eggwanga olukulu ng'ennaku z'omwezi 9 omwaka oguwedde mu Disemba era nga kkooti ya ssemateeka yaweebwa ennaku 180 nga gy'emyezi 6 esalewo ekyenkomeredde oba ddala ava ku bukulembeze oba nedda nga ssemateeka w'eggwanga lino bw'alambulula era ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno esuubirwa okubeera ng'emaze okuwa ensala yaayo. Kkooti eno etuula e Seoul mu South Korea ng'ekulembeddwamu abalamuzi 9 yakwongera okuwulira enjuyi zombi okuli olwa bannabyabufuzi abaggyamu President Park obwesige n'oludda olwa President Park ng'ono alangibwa kukozesa bubi woofiisi ye okukamula ensimbi mu kampuni ez'enjawulo ng'azisuubiza okuziteeka ku kifo eky'okumwanjo n'okuzikendeereza ku musolo ssaako n'okukkiriza mikwano gy'okulaba ebyama bya gavumenti ekintu ekikontana n'amateeka.